Egyo gye gimu ku miranga gye tusanze e Masaka ku kyalo Kijonjo. Famire y'abantu 5 werumbiddwa mu kiro ekikeesezza olunaku lwa leero nesangibwa nga abantu 5 munnaye balumbiddwa mu kiro ne batemwa ate ne bafiirawo. Kale omu ku baawonyeewo omuwala agamba nti maama yamutumye atwale emmere ku lumbe abeeko bwagiwa, so yavudde ewaka n'agenda ku lumbe n'asooka n'abeerako akaseera n'akolerako ku bali ku lumbe ku mirimu, ate yabadde akyali ku lumbe awo we yafunidde amawulire agamutegeeza nga taata maama ne baganda be bonna nga we abatemyetemye ne bafiirawo. Twavudde wano ssaawa zaabaddemu maama n'atuwa empombo ezigenda wali mu lumbe. Maama n'atugamba mutwale empombo mu lumbe muziwe maama kaake yennyini. Ne tuzitwala ne zituukayo. Kale nga bw'omanyi ne tudda mu byakufumba ne tubeeramu omwo. Ne basesa essaawa 10:12 badde nakateeka wansi bwente oluba ne baŋŋamba nti taawa mufu. Nange kwe kusituka era nze kiwalazima yadde bagenda nakuntomerera omukulu. Kati luno olunaku olwaleero lwe mbadde nsimbula okuddayo. Kitegeera. Naye badde ntegese nti oluva mu lumbe ntandikirewo ekkubo nninye ppiki nzire ku mulimu. Naye kituyitiddeko nnyo okusanga nga taata ng'afudde ng'ali wano mu luggya nga ne taata naye bamutemye ne maama bamutemye bonna n'abaana babadde mu nju. Ffe twabadde mu lumbe twavudde wano ssaawa 3. Taata waffe abadde tayombayomba n'abantu, abadde tayomba n'abantu. Nekaabe maama kaababa abaana. Taata wange tayombangako na muntu n'omu wano ku kitundu. Abatemu nno bano abaana ab'obuwala Basose ate Kubasobyako oluvannyuma babatematema. Wabula abamu ku batuuze batubuulidde nti zino ensonga zirimu ya famire nga muzeeyi ono eyattiddwa bamulanga nti abadde musajja mulogo, so kwe kujja ne bamutematema bamuggyewo nga bamusuubiriza okubaako omu gwe yatta mu famire eno ng'aloga muloge. Kibi nnyo ddala bino ebikola tubivumirira bannaaye kutwalira amateeka mu ngalo, naye nga bulijjo poliisi ekola omulimu gwayo. Wenaviiriddeyo nga bakyali mu kunoonyereza kiki ekituufu ekyatuuse ku kyalo kuno, naye nga abaana maama taata mulimu ne bebi ow'omwaka ogumu bonna batiddwa. Kale kankuleke ate owulirize abamu ku bali ku kyalo bye boogera, ate tujja kuba twongera okukuwa amawulire agakwata ku nfa y'abaana bano. Ku ssaawa 12:30 amawulire gajja nti taata we bamusse, oba nze kuba adde mutabano wange abadde ampita kojjaawe nsosegga wakanya nibaga tikisoboka nti nga ani amusse byagendera wa. Kati nembalekawo nga batudde tubadde nentambula bungezi kulira nga mawulire gasaasanye wonna nti bakoze eki bamusse. Kubanga kino nze nyina emyaka 56 naye mbadde sikirabangako. Okujjako era nakirabako ekamoozi naye mu akisidenti abantu abafu 7 nga bagudde kabenje mu mmotoka mu famire eki. Naye kino nti basse bantu mbadde sikirabangako ku myaka 56 gye nyina. Naye tusanze obuzibu bw'amaanyi, kino kye tulabye tetukirabanga, ne batta abazadde baffe bonna ne babamalawo. Abantu beeno nga bayina ettima n'abaana abato abatayina musango. Wakiri banditulekeddewo ne bonna ne babamalawo. Bane gavumenti etuyambe enoonyereze ku bantu b'ettima bano abakoze kino. Naye tuli mu nnaku empitirivu. Abantu 5 bonna. Kye tusaba bwe buyambi obukuumi obungi ku kitundu. Kuba kusinziira ku kino kye bakoze, ku taata atalina musango wano, atalina ttabu yonna. Bannange kituyitiriddeko. Naye tuvumirire ettemu lino. Kituyitiriddeko bannange. N'akaana k'emyaka 2, akaana katasobola ndakwogera nti gundi yasse gundi. Wabula kyo kitusobedde. Obutemu buyitiridde ate obuzibu
bannaffe ndowooza balaka be batutta tuggwawo ne batta n'omwana w'omwaka oba ebiri oba gumu ne bamusala ng'abasala embizi bannaye ne Pulezidenti Museveni atwongere otuwera abantu abadde tukuuma embeera esusse patro bazijja mu byalo patro luli zitambula kati obudde buno basse bantu bannaffe embeera tuli bubi tunyigirizwa nnyo gavumenti kiteekamu abasirikale babaire nga batambula mu byalo otawa na ntambula kitukosezza nnyo abasirikale baffe baali badde bakola emirimu amangu naye nabo tibatuuka mu budde olw'ensonga y'entambula disitulikiti empya mwazituwa bannaye tuzeeyanza ne mutuwe n'entambula tuli mu kutya olw'abantu bano abataano abatiddwa mu kitundu kino tubadde tetukisuubira naddala mu kyalo kino nga Kijonjo kuba kibadde tekibangawo kati kitegeeza nti ekibaddewo wano kigenda kuva wano kidde eri emikomago gye bali mu kutumenya emisana era nayo batta abantu wabula tusaba buyambi gavumenti etuyambe Masaka empya batuwe kabangali esobola kubanga erundula abantu tusaba polisi etuyambe naffe tujja giyamba nga naye tuyamba okujjako kigambe ekintu kimu erina olugambo polisi mbagambe bwennyini tinkwetera amawulire nti eyagala eseeyo egundi nange oba ontadde mu ttemu kwanza nkubbidde ku kyama kyenzudde naye gundi eyagala ese wano abapolisi mbagambi nvumirira ne sekuvumirira yenna olw'ekikolwa kino ekikoleddwa Mutesaasira Emmanuel ebbanga lyemaze nga ssentebe ku kyalo kino siina ensasaga yonna gye nnali mulabyeko oba bukubagano n'abantu oba bali bamuwabiddeko omwero si yange nti alina embeera gy'ayisizaamu abantu kino kitukubye enkukwe era tusaba poliisi etuyambe ekole okunoonyereza era etuwe mangu alipoota evuddeko ekizibu kino okutta Mutesaasira etuuse wano omu ku baliraanwa eyawulidde enduulu kubanga ono genga tannattibwa yakubyeko enduulu nti abantu bange babatta yazze okukuba ku ttooki wano nalaba abatemu abamu nga badduka bakkirira emanju w'ennyumba abala ne badduka nga bakwata sayidi wano ne babulirayo nga baleka nga babadde abantu nga 6 abazze okukola ettemu lino kibi nnyo kubanga kiba tekibangawo mu kitundu kino ekyettemu erifaananya bwe riti naye okusinziira bye tuwulira mu batuuze kirabikanga ensonga eyinza okuba nga eri mu famire iddeko obutakkaanya bukwatagana n'omu ku bantu abaafa abamu ku bafamily members nga bagamba nti oba oli awo okufa kwoyo yafa kwava ku mugenzi onatiddwa Ssaalongo so nja kusaba poliisi ekole okunoonyereza birimu ebyeddogo ekole okunoonyereza ku bafamire abo bongere okuzuula manyi bayinza okwangira okuzuula ekituufu ekyavuddeko okuwolera eggwanga kuno ne batta abantu baffe bano mufa nzita embi bweti embeera gye tulimu wano mu ggombolola y'Ebunga ku kyalo Kijonjo si nnyangu nti famire y'abantu abataano abatemu bagiyingiridde ne bagisanjaga ate tebakomye na kugisanjaga n'abaana abato abakyala abalimu babakutte kikwasa ensonyi nnyo ate kituwa okweraliikirira ffe nga bannamasaka nti ebintu ebikolwa nga bino byalikokko mu ggombolola y'Ekyannamukaaka nga bagenda bayingirira nyumba ku nyumba naye ku mulundi guno nsaba gavumenti ne poliisi batuweko ku lipooti banoonyereze bazuule ekituufu lwaki abantu wabajja okusanjaga basanjaga famire yonna kubanga osinga twalirowoozezza nti babadde banyazi bazze kubba naye ebintu byonna nga ebibaddewo tebalina na kimu kye babbyeko ate kino kigenda eri poliisi ne gavumenti tiffe Masaka district yasigalawo engeri gye bagisala ku site baatulekerera ebyokwerinda byaffe biri mu lusuubo poliisi nga ffe gye tulina eya district telina wadde kabangali esobola okuvuga abasirikale okulawuna ebitundu byaffe kabebe boda nti twaligambye nti balinayo akapiki n'akapiki tebalina ate n'abasirikale be tulina nabo bennyini nabo tebatumala era kuno kusoomoozebwa kwe tulina nga ffe abamasaka district era nsaba bekikwatako ku mulundi guno Masaka district bagifeeko batuyambe batuweeyo kabangali n'abapoliisi bafune batuwe bangi tusobole okwasaganya ebyokwerinda baffe mu Masaka district. Poliisi already tutandise okunoonyereza ku ttemu lino eryabaddewo wano ku kyalo kya Kijonjo
ekyaviiriddeko abantu abawerera ddala 5 okutugumbulwa era ne bafa nga batemebwa ebiso. Kyetwakalabako era kyetulabeko n'abasirikale baffe abaddewo kiteeberezebwa nti abantu bano n'abaana abato basoose kusobezebwako then oluvannyuma ne battibwa. Basoose kusobezebwako oluvannyuma ne battibwa ne ripooti egenda kuvaayo ya postmortem nga era ekakasa ekintu ekyo. Tuzuddewo ku bisosonkole by'amasasi naye bigenda tuyamba okuzuula bikwataganirawa n'obutemu buno obwakoleddwa. Naye nekyokusinzira nti abantu bano babaddewo wano essabo naye bijja kuba bituyambako kulaba nga tugoberera ensonga eno. Wabula tuvumya ne sekuvumiira ekikolwa ekyakoleddwa abatemu bano abaaze ne batugumbula abantu bano abatalina musango. Era tuli mu kukola ekisoboka okulaba nga tunoonyereza abantu bano tusobole okuba nti bavunaanibwa.